Nkwaniriza nnyo mukwano gwange mu programu yaffe Kooti YAMAKA wano ku Star TV ate era wano ku YouTube. Munange nkwebaza emirimu gyonna gy'okoze mukwano. Tuli mu kutambula tugenda mutusabire tutuuke bulungi gwe mulundi gwange okusosa okutambula. Katonda atusaasire kuba tugenda kutaasa abantu ate nga batwetaaga bambi. Tugenda ku kizinga bayitayo batya? Bule oba bule tugenda bule omwami atuvuga gwe mwami anisewa Mwai Mukasa Ismail assalamu alaikum atuvuze bulungi timu yonna ye Kooti YAMAKA etambuddemu okugenda okulaba ntutaasa family emu eri ebusuuka nyanja buli kimu tugenda kubanga tukibagamba bulungi kye tutuuseeko twebaza mikwano gyaffe abalaba abasubscribinga abatambula naffe ate ababeerawo mu kaseera konna ke Kooti YAMAKA tetuyina kyakola omuntu wabanga obwesige bwe buli mu ggwe aba talina kyakola aba akimanyi gwe bw'omutuukako buli kimu kigenda kutambula buli kimu kigenda kutereera naffe tusazeewo okuwaayo obudde ne risiki n'ebirala ne tutambula beekalangala temunyiiga eyewammwe kwali kukola ssente neŋŋaana okujja naye ate eno okutaasa bulamu ensonga lwaki nsitukiddemu okulaba nti banaffe tubawa essanyu kale katweyongereyo mu lyato lyaffe eddungi mukama lyawadde omukisa erigendo tutuusa obulungi ate tusobole okukomawo emirembe neebaza mikwano gyange abashanta beauty world neebaza Jessica wano waali nnyo ka makeup enviiri na buli kimu kyonna ali stade tabitya neebaza mikwano gyaffe aba Mulongo government abattaddemu ssente ezitutambuzizza transport abadde expensive mu neebaza ne crew yonna eye Kooti YAMAKA Michael wali Isaac wali Kim wali Afande Ruben Kibirango ate ne boss Michael balaba kale katuyongereyo maaso ebirala tujja kubanga tubibanyumiza kankomewo olwaleero nsaba okwebaza mukama Katonda asobodde tutambuza ne tusomoka bulungi tutuuse ku sayidi endala ey'amazzi tutambudde bulungi mukama Katonda yeebale okututambuza neebaza mwami Mukasa Ismail atuvuze ate atusabe Katonda tutambuze bulungi nga tuddayo kale katuveeko ku lyato ate tulyoke tutambule tugende kufuna boda kubanga eryato terireeta mmotoka ate tweyongereyo n'olugendo lwaffe nga bwe tuze webale kutambula naffe omukama Katonda yeebale naye mpulira wano ku mutima mu mazzi muno mubadde muwulyanga abakuba hampu twayisa ku lwattaka amayengo gakola nti amayengo bw'oba otambula ku speed simanya gakola gati abanaye mundeke enve mu lyato mpitawa tuyitawa ndi bulungi lwakutaano ntuula muno kale namwe mujja mbuuze ku bantu mwebale tutambuza bulungi mwami ani ono mwami Moses Mwanje wano we tuli bayitawo batya bayitawo bule wayitawo bule stage bule mwe mugenda nti tutambuzeera tutambulidde ebbanga ki okuva eri tukozesezza eddakiika nga 3 naye lwaki ku kkubo kubaddeko nga ntino tulinga abakuba hampu nanti amayengo empewo nyingi era guno omwezi gwa mpewo ennyabo n'amazzi si malungi ndo mangi ate nga lyenyeenya lino
Bannange ye mulongo nete munyenya bannaye mwebale okusaba Katonda n'atuleeta mutusabira tuzeeyo bulungi nze gwe gusoosa okulinnya ku mazzi teganyumamu n'akamu tugende kale ani omulala abuuza ku bantu halo tuli bule ku mwalo waneeno omwalo ogw'abantu abasomoka nga badda mu kyalo oba mu kibuga tuli wano wetukolera ffe tuli babooda era tubeera wano tulinda abava eno eggaba ne tubavuga ne tubatwala eno mu byalo ate ne tubajjayo ne badda mu kibuga eno ntumidde era ntumira nnyo abantu kati nga bano ab'amawulire abatuyambako ensi okutulaba kuba eno gye tukolera abantu balwawo okulaba nti nneeno abantu waliyo abavaayo kale Peter akola Peter agiramu bannange tuli basanyufu nnyo okuba nga tuli ne mulongo waffe ow'oku Star tufu mulongo babbe oyamba nnyo eggwanga lyaffe nerya Uganda tubebaza okujjako ne waffe eno Mukono district eno Bule mulongo nawe leka mugendo buli kirungi kigendo ebinu ndi mabega Kooti YAMAKA era kale amazzi tugavuddemu kati tuli ku boda boda naye bino byonna bimanyira nange kenyini manyo givuga sikipya boda yo tujagenda paka gye tunatuuka naye batugambye wala Masasuzo ogambye otya aze na gujiguji muli mutya mami ali ku mazzi ntoni tutuuse bulungi mutusabire madda ebiramo byo twabadde tumaze okubikola akasanyu kali eno mu kkubo naye eri ku mazzi nze bannange mbadde nkaabira ddala amaziga gennyini naye nga mutusabire tutambule bulungi ate tukomewo mirembe kale katweyongereyo mu maaso bayitawo Mubanda wetutuuse tweyongerayo mu maaso Mubanda Trading Center lindirira nali nebasaawo embwa nejja nentunuulira naye nga otulo tubanga okutukutwala embwa nejja kaakati bwe nali ngenze eyo kuba kyeyo mba naakaddayo nga neebase nendoota embwa zaali bbiri emu nejja nembuukira nempita hani nengwira nga eyagala kunkozesa bwe nali awo musini yafo empale yange nali njirese ku kinaabiro ku makya nagenda okusanga nga bagisazeemu ekituli ne ngamba maama
Nyongera okwaniriza ate omulundi ogwokusatu programu yaffe kooti y'amaka. Nyongera okwebaza abantu mwenna abatambula naffe, abayamba ku bantu ate n'ababudaabuda n'ababazaamu amaanyi n'ababazaamu essuubi. Tutuuse ekifo bayitayo babutere mu nsonyiwe ekifo okuba nti mbyerabira obwongo kati bwakyankalanye. Nyongera okwebaza Katonda atusomesezza amazzi era nyongera obbagamba mutusabire nga tuddayo bananga amazzi si mangu. Olaba na gano genda ekalangala nga tugenda kukola naye ate gano ne tugamba bambi katugende tumuyambeko omukyalo ono tumujjanjabe ate musobole okumutaasa. Kale katutambule tulabe awaka, tulabe ebizibu ebiriwo, tulabe embeera eriwo, tulabe n'ekigenda mu maaso. Webale kutambula nange, mbebaza mwenna abatuwagira abatugulako ku Mulongo Garments, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mikwano gyange abangulako engoye z'abaana abalenzi, abangulako engoye z'abaami, abangulako amasuuti, kawunda, essaati, buli kimu tukiyina. Mulongo Garments esangibwa ku Sasa Plaza wali opposite ne Nabukeera. Essimu eri 0788 93 45 46 0788 93 45 46 simu ya Mulongo Garments. Mwebale tutambule ffenna program kooti y'amaka. Ndi musanyufu okujja kubanga mbadde mu nnaku naye ndowooza olwaleero ntuuse okubanga mpona ennaku yange. Nafumbirwa, nali nkyali nenfumbirwa. Nafumbirwa omwami wange. Yali mwavu nga tuli baavu naye nga tukola kulima. Twazaala abaana, nazaaliranga kumukumu nempeza abaana naye nga tulima. Ebiseera ebimu bye tulimye ne bifa, oluusi ne biggwako, tetulina munnyu, tetulina mafuta. Nasalawo ne ŋŋamba omwami ne muga nti omanyi naffe twalifunyeyo akapoloti ku luguudo, naffe tusobole okubanga nga tuwummulirawo oba okufuna n'omunnyu tukuteekemu akaduuka kuba twalina ndiizi waffe nga mungi. Yakkiriza najja ne tugula awantu wano ne tutandika okubanga tuzimba. Naye aba amaze ositula ennyumba emaze ebisenge bino byali bina ng'amaze obisitula pulogulaamu ye. Pulogulaamu eyiye munnaye ng'abaami naye bw'obamanyi nalina mujjange ate nga naye alina byamwetaaza. Naye n'amugamba nti waliwo gye bifuna ne bagenda. Nasigaza abaana 7 ng'olubuto lwa 8. Nasalawo okulima. Nali ndi mukazi mukozi era ndi mukazi mukozi ndi mulimi. Siina mulimu bizinensi gyonna gye nkola. Nkola gwa kulima. Nakati lwakuba kati ngenze nkula sikyasobola kulima nkya naggulu. Nga naye olunaku yange nagikwasa okuba nti nnoonya school fees abaana bange basobole okusoma. Kuba senga nze nali nasoma sandibonyeebonye. Natandika okulima era nga nnima. Olumu ssezaala wange Haji Mungu amusaasire yaŋŋambako. Naŋŋamba Abudu nga mulimye nalengedde maama ekibanja mukitukuza. Nange kye nakola neewola ssente. Twalina ekibiina kya USO kyali kimaze okujja eno waffe. Ne neewolayo akasente ne ntandika okuzimba. Nasikako luumuzi zaali 2 ezo. Bwe namala okuzizimba nafunayo obusente ne nteekamu akaduuka ne ntandika okukola. Ky'omukisa nafuna omukisa nalina ndiizi oyo nasalanga ebiwaku ng'ate ndiizi anyirira. Era abaana bange buli lwa 6 twasalanga ndiizi muyitirivu ne tuleeta wano ne tusala ebiwagu. Nalina omukazi yali mulamuwa 10 n'alwataano. Nalina mulamu wange n'anjigiriza amandaazi yali mukamwa nnyinaze. Amandaazi gali nga gawooma nnyo. Ne ngafumba naye nga nfumba kiro 2 ku makya n'olw'eggulu. Era mwe najjanga ssente ne mpeerera abaana nga neewola mu USO. Abaana ne bagenda ku ssomero ne mu nnimiro ne tulima muwogo lumonde n'abaana bange. Nga bwe bawummula nkwate ngenda tuweereza emmere. Nina emikwano eggaba baafuuka ba Luganda bange nga mbaweereza emmere
ne bampa sente nga tuzinwa nayo nga bagenda kuddayo ku ssomero. Naye nabeera wano mu mbeera gye ssaamanya nti bannanga abalala bayisanga bubi. Natandika okulaba ebintuntu, sanga emiwumbo gya bbi ku lubalaza, nasanga ettaka olulala nali nnimye ku makya ngamba olweggulo ngenda kuddayo, nensanga ettaka yali olukuusi ne ngamba ani yali nnye wano ettaka ly'ekiswa. Nakwata akati nensenda ettaka eryo nendikuutakuuta lyali lingiko. Navaawo ng'olumbe lunkubye era nadda olumbe ne lunnuma. Naye ebiro ebyo nali musiru nga nze sifaayo kasita mpona sigenda mu maaso nga ngenda mu maaso nakulima kwange nze ndi kulwa abaana kusoma. Kati oli ku Star TV program kooti YAMAKA Omulongo babiri Sarah gemanya ganga bakatwegatako nyongero beyaniriza mikwano singa embeera nnungi tetwanditambudde tetwandisesebuse tetwandituuse gye tutatuukanga. Olwonga oweerera abaana era nga taata waabwe taliiwe waka oluvannyuma lwa myezi ng'ena n'akomawo. Kimusabisiza omuzindaalo guno kwe kwagala okutegeeza mikwano gyange nti omuntu akukola obulabe ku kintu kyo ky'oyina. Omuntu n'akulaba nga bunaku okeera mu nnimiro olima ku makya mutuntu n'olweggulo kyokka nga tayagala okungule. Omuntu n'akulaba nga ovuba kati tuyise ku mazzi nga buli kaseera obeera mu butimba naye ng'ayagala ssente bw'ozifunamu oleme kubaako ky'ozikolamu. Omuntu n'akulaba ng'osula mu kiromboyo kya manda ennyumba yo wagireka naye ng'atayagala n'agamba nti oleme gafunamu. Edda twagambanga oba namukola ki naye ebyo twabivaako. Tukuze ne tutegeera nti omuntu akutuusa ku maziga nga tolina kintu na kimu kye wali omukoze. Gwalowooza nti buli abakaba amaziga balina gwe baali basobezza. Sikusabira bubi naye lwe baliga kukaabya atolina kyobakoze olitegeera nti omukazi bwe yali mu bizinga byeyo yayogera ekigambo kino. Nyongera okwaniriza mu programu yaffe kooti YAMAKA, nyongera okwebaza mikwano gyange bonna ttiimu yonna, nebaza Shente Beauty World wakaliga katale k'abaveterani, nebaza mikwano gyange mwenna abalaba abasubscribinga ate n'okuyamba abantu abalala. Programu eno ebeera ku Star TV buli Lwakutaano ku ssaawa 4 zennyini ez'ekiro n'eddibwamu buli Lwasande ku ssaawa 6 ez'omutuntu. Kati nnomala nga wejjanjaba n'odda ku lubimbi n'olima. Nenzirayo nennima. Natereera naye nga nagenda bugenzi mu ddwaliro saagenda nti oba nina gye nalaga. Ebiseera ebisinga nabeeranga n'amabanja nga siina mirembe. Kati nagenda okulaba mba ndi wano olumu nga waliwo era munnange yali ye yeefudde okuba munnange. Ng'ajja ngamba wange gwe toyina bizibu nina eyo omusawo gwe bandagiridde naye gye ndaga. Konzeyi nange nina ebizibu. Tugendeyo nga tugenda twagenda babiri ne munnange oyo eyali yeefudde okuba munnange nga tutuuka eyo. Bwe twatuuka eyo eyaŋŋamba nti bamulagiridde bwe yatuuka nga ŋŋamba nti sooka gw'obeera awo awaka tetwasangawo bantu mu nju mwe mwali omusawo we nga yayingira nga nze andeka ebweru era omutima gwagayiye abayise ababiri nga nsirika. Yayingira buyingizi ng'era we yayingira edda. Bwe yamala okuyingira ng'amaliriza ng'afuluma nga ŋŋamba nti kaakati naawe genda. Mu busiru nayingira natuuka eyo saayina bya bizinensi nze saayina bizibu bya bizinensi nga njogera bizibu birala. Bwe namala okukyogera omusajja bwe yamaliza ŋŋamba nti gwe toyina bizibu toyina bizinensi gy'okola nze njirina tye kati buno nga mpaayo obuntu obulala nti buno genda obukole bwoti. Bwe yamala nga mpaayo n'obuntu mu kaveera nti kano genda okateeke mu bizinensi yo waufuna awalungi okateekewo. Nakakwata nze bwe nakaleeta nankateeka awo. Kati nze simanyi nti ye ayina ebigendererwa kirabika ne ku olwo yali antutte wa muntu we nga mbeera wano mba ndi wano nga atandika okujja ye yajjanga nga nze simanyi ng'ajja anningiza mulyango olwo tulinayo ebisenge bibiri omulyango gutunudde eri yajjanga n'amala okutunula eri n'amala okulaba sinneggula akafumbiro ke nazimba kasubibwe kati tekaliiko luggi naye kuba akafumbiro. Waliwo abaana abaasookanga omulaba abaana ne bagamba ku bato bannaabwe nti
gundi oyo ajja naye amala kujja n'alingiza ewamwe nga temunneggula akeera nnyo. Abaana ne bagamba bannaabwe, era muwala wange ye babiri emukulu, munnange nga tusirika. Kyavaamu n'omuntu omukulu nga ŋŋamba nti omanyi nti omuntu oyo ajjaawo, naye amala kulingiza naye kuba akafumbiroko. Kati tuba tuli awo era eby'abantu twaliwo batubadde tutya ne mugana naye ekikuleetanga mu kafumbiro kange ng'omaze n'omala okulaba nga sinneggula n'onningiza obungu nningizaako ki yantema kakule nanga nti hehe nkusekeredde eyabikugambye ate ye byakkoze biyitirivu. Ngamba ndi mu bulabe bulijjo wano banneeko baanadda ensirika nange nkusekeredde eyabikugambye byakkoze bye bisingawo. Nasirika ngenda okulaba waliwo munnange omulala yalwaza baana, nima nkya naggula nti naye nga ajja naye nitunyumya naŋŋamba abaana bansobedde, abaana olumbe lubaluma, olumbe luluma omwana wange ko nze ng'olabye ye kiki, ne tunyumya ng'abantu. Nze simanyi nti nze muki, nze mulogo. Olwo nava mu nnimiro nkawungeezi ngenda okukomawo wano nasanga yavuma nze naŋŋamba va ku baana bange, buli we ŋŋenda bagamba ggwe. Abaana bange baagaza kyokka abaana nga be bato ku bange. Nembuuza abaana mbalanga ki? Ensirika ne luggwa. Munnange nga oli omulala ng'ajja nga ŋŋamba nkubuulire nno oyo nze nabadde nnina wendi nga mpulira balina gwanyumya naye oli n'amugamba nti teri mulala akulogera baana, oyo y'abaloga era bw'onoomwatulira ajja kubavaako. Gwe wabadde wa? Nti nina we nabadde. Ensirika entambulira mu mbeera bw'etyo y'obulumi, kyavaamu nga n'okwagala olulala. Abaana nali tutadde caayi ku kyoto, tugenda okugyayo caayi ng'ebbinika bagijjuzza obusa, baggyemu amazzi ne bapakira obusa. Mwana bwe yasitula ebbinika ne mugamba leeta caayi waffe oyo, bwali misana era nalyanga kikeerezi. Ng'ebbinika ejjudde obusa. Nensirika ng'olwo sikyalina bwogerero, ne ntandika okufuuka omulogo, ne ntandika buli kyenkola oba nsifaananyi kyo ne bakikyusa bwe bati akantu ako bakayita kabubi. Omuntu aba alina ekifaananyi ekirala kyakulabamu ate nga ne baagamba bakkiriza ne batuuka ku omanyi omuntu omwetolola ne bamumalayo bwe bati ne bamuleka mu kakeegi bwe bati ne bakunyiga nga tewali wadde muntu n'omu asobola kuwanirira. Tekyali akugaanira. Abakulaba be abamu bwe bakusaasira bane baga nti omukazi oyo mulogo. Nange kati ne tuyingiza busa era nagitusitula n'engitwala ewa Kyamaani. Kyamaani n'abayita baafanga nseko n'omukulu tewali kugamba nti oba abaana bakoze bubi. Omwami ekyavaamu ng'omwami yali akomyewo abaana alaba baagala essente nnyingi okusoma. N'akomawo omwami wange muvubi nakati. Amazzi gange nga gaabadde mangi. Enkola ebadde etya? Kuba tuyise ku mazzi singa buli omu afunyeemu akantu n'asena. Mwana wa nnyabo amazzi tugayiseeko. Bagambye empewo ebadde nnyingi. Mbu ku makya yabadde nteefu naye bagambye abatuleese n'omwami atuvuze nti empewo kati nnyingi. Mutusabire tuddeyo bannaye ng'empewo ze. Mune gwe gusoose nze. Nange ekyavaamu Kyamaani nga baseka ne Kyamaani ng'agamba muli baana mwe babi mwakoze bubi. Ansirika nga banvumira eyo nga bakamala. Nga nkoma wano nga mbeera mu mbeera bw'etyo. Munnange ate ekiseera kituuka n'ogenda ng'obireka n'ogaye ennaasi naye nakaaba amaziga nga bannangidde eddogo nasulanga awo mu ntebe.
naye nga ne bwenzibirira obuzibirizi nti nsisimuka nenkaaba sirika kati abaana batuuka mu ali ku Star TV program kooti YAMAKA Omulongo babiri Sarah gemanya gange nyongera okubuzaako mukwano nyongera okwebaza emirimu nyongera n'okugumya mu ngeri embeera yonna gy'oyitamu gyemanyi negye simanyi saba okutegeeza nti embeera yo gy'oyitamu gye simanyi si gwasoose okugiyitamu mukwano ate bw'onywera ne tutambula era tumala ne tugiwangula saba Mukama Katonda abagumye ate abawa omukisa mu buli mbeera yonna. abaana batuuka omuwala omulala atuuka mu siniya oba yali yakutaano kyokka abo bo n'okuweerera abaana kubalema nze nnimye Mulongo nnimye naye ng'ekigendererwa kozi abaana bange twatuuka ekiseera mba ndi wano twatuuka ekiseera abaana olwo ali mu siniya nga yakutaano abantu bagamba abayinjaza tebasobola kusoma yanaabaweerera abanaazijjawo essente taata waabwe agenda n'avuba n'aleeta naye kyaleese nange mu nnimiro n'enzijjayo kyenzigyeyo abaana ne bagenda ku ssomero kati mba neebase nagenda okuwulira nga twakyankalana n'omwami mu kisenge nenzijja nenebakaawo wennyini mba neebase nagenda okulya ng'omuntu ajja atambula nagenda okulya ng'omuntu aggula oluggi ndi mutulo omuntu kyava ajja nankwata nanyiga nenwana eddoboozi terifuluma paka eyali mu kisenge ate yeyampulira nambuuza kiki nemugamba nti kintu kinkutte ne kinyiga n'okudduka nenziruka nenzirayo mu kisenge nembeera awo olwo bwe kyagiranga kijja olumu kyajja ne kintuulako bwe kyantuulako nendeekaana era bwe ntyo ono kati mba tannaba kumpita kyekyava nempulira ng'era mpulira ng'ekiŋŋamba nti gwe tosirikako nsisimuka kati olumu omwami yatuuka ekiseera nagenda okulaba nga tukyankalana naye ng'asituka ng'agenda mu nnyumba yembi mu maka gaffe mwe twava ng'agenda kati bwe yagenda nga nsigala wano nga nze ŋŋamba nze nja kubeerawo tulime baana bange bamanyi okukola bwe bawummula mu holide abeere wala bano banne be bakola nga tulima agenda okulaba lumbe abaana abamu weebase ogenda okuwuliraeyo mu kisenge ng'oyita obange kiki ansirika nga nsooka nkyavaamu ne ŋŋamba ntandika okulabuka ntandika okugenda nange ngenzeeko bwe ŋŋenda bampadde ku ddagala olwo ntandika nti olwo okulabuka batujjanjaba basooka batujjanjabyeko biganyi kyavaamu olumbe luleesa amaanyi baana abo baali babiri oyo ne munne kyavaamu oli nebyaleekaanira wano ensi neekuŋŋaana abalala ne bagamba abo banna abamanyi obulogo bwange nga bagamba wa ebyo bintu bye ye yabyereetera abamu bagamba yi mukazi wattu ng'olabye abaana bo abalala baana bali oyo ng'akaaba bukaabi ng'ayiwuluguma n'akaaba oli nga ye ayogera aleekaana ayogera bino ayogera biri nentambulira mu mbeera etali nnungi ate nengattako olwo olw'abaana kati ekyavaamu ebintu ntambudde nengendako mu baseeka nsobole okuba nga mponya abaana twasooka ne tufuna waliwo lukuya ne bagamba nga lukuya waliwo yali ampanga wano ku lukuya oli n'agamba nti oyo temuwa lukuya buli omu afube okulaba ng'anoonyereza yali ampa lukuya n'alekera awo twalina wano abaana era basiraamu abaana ba wano nabo ne batandika okukola lukuya nebigaana ng'ekintu ngenda owulira olwo bwe tugendako oluusi oba tugenze mu baseeka nga gye kyatandikira okwogera nekyogera yakireeta keepanka mbukaweerera abaana mbu bafune emirembe bafune emirimu bafune emirembe tebajja gifunayo
Naseka nabuuza nti yabakola ki nti tewali. Nange mwana kati olunaku olumu era nga bw'atyo olunaku olumu era lula twali tugenzeyo ng'avuddemu olubuto olwasooka. Nkigamba mbu kabadde kafunye olubuto kalaba enno kannyina nyaabwe munako kaweerera bambi kakola kaagala emirembe tajja kuzaala n'olubuto olwavuddemu ffe twalumuggyemu. Temwagala asome, temwagala azaale, nga babaagala waka. Era nga bwe babeera bwe bafuna oba afunye omuvubuka omulenzi ayogera naye abamu ekiro gwaloota. Kati olumu agenda ng'asaba ng'afuna obulimu obwalejjalejja paka lwe twafuna omuyambi n'agamba nti bagenda kugira UNEB. N'agenda ku UNEB n'asaba ne babagamba ogenda ku interview. Era bwe yagenda ku interview kuba baamalayo ennaku bwe yeebaka ekintu kyajja nekimugamba tebajja kuwa UNEB wadde wazze okusaba okola oli mu bundi ku interview. Era yawunzika kugenda UNEB okudda nga ye tebamuwadde. Emyaka emabega awo babagamba nti bafulumya okusaba gavumenti. Bwe yasaba gavumenti teyafuna. Naye era agenzeeko okufuna tugenza okufuna obujjanjabi. Era kyajja ekintu ekyo ne kigamba nti keepanka. Totwepankirako ffe temutusobola. Kati kagenda okusaba okusaba gavumenti baagikawaayo ffe temugenda tusobola. Ng'olwo kyogera nga bakibuuza nga kyeyogera ekiseera kuba kyasooka nti nga fooli yatugaana okwogera. Ekiseera kyatuuka ne kyogera. Nali ndi wano olunaku olumu nga ndi mu nnimiro eyo nga wali omuntu ajja nga ŋŋamba nti oli wano nti oli mulogo olumbe luli ewa gundi lugamba nti gwe walusindise. Nze nga mbalanga ki nti ate nze mmanyi era basabye jjo baabadde omulwadde bamukusitulira bamukuleetera omuvumule naye bagambye baagala batuuze olukiiko babuulire kyobulanga omwana wa Beene. Lukiiko lwatuula nange nakkiriza ko nze lutuule. Ekyalo Butere ne kiggwayo ne bantuuza mu lujjudde ne batandika oli n'atandika okunnyonnyola abaana banvuma n'abakulu omukulu omukyala ne baŋŋamba nina amajini nina amayembe nina ebigugu byaŋŋamba nti bisule nina ebigugu gye nava bwe nava eri gye nali ennyumba yagwa ne biŋŋamba nti eno tujjeeyo otuteeke mu nnyumba ennungi enkuba etukuba era ne mbijjayo ne mbiteeka mu nnyumba eyo. Ntambulidde mu nnaku gye nali nsuubira nti nnooba nti tereera ndifuna emirembe. Yembeera Mulongo gye ntambuliramu awaka wano n'obulumi obw'ekitalo. Genda okulaba eyali akubuuza nga takyakubuuza. Abaana abato ne bakusanga ne beekuba ensiko. Abakulu ne badduka ne beekuba eri. Nze wane wange tewakyamwa. Era abantu abamu mpozzi ate ab'ekyalo naye nina famire kubanga baze bamuzaala kuno naye aba famire tebakyakyama wange kubanga buli gwe balaba kibasooka okumatiza nga wadde wakatuuka kunnyonnyola nga nze bwe nkoze sirina kyenkola nga sikivudde mu ddogo. Buli kenkola konna
mala kukola eddogo lyerimpa sirina kange kensobola kukola kubeerawo baana bange olumbe lubaluma oli mu bulumi bw'obulwadde ate nembeera nentandika kubanga ndoga olongo ekyo kyekyansabya ojje abawuliriza bonna ndaba bankwatirwa ekisa kubanga omuntu omu okugatta ebizibu ebibiri nsula bubi seebaka era bwe nebaka lwa bukoowu olusimuka nentunula nenkeesa obudde buli afuna ekizibu nze mutuusa ku kizibu buli kizibu kyonna yenze maama bwentyo bwe nnyimiridde wano ku kyalo kuno bwe buyambi bwensaba abandaba ku TV bankwatirwa ekisa sikyalina kasente kubanga nalinga nkola nenfissa nenunda nenfissa naye kati sikyafissa bw'oba oli awo n'ogamba nti oba ono yanannyamba n'ogendayo naye ng'ate naawe tofunyeeyo buyambi ebyo Mulongo. Oli ku Star TV program kooti YAMAKA Omulongo babiri esarra gemanya gange siri mumanyi nnyo naye abantu abansinga okutegeera basobola okukkiriziganya nange ti ebiseera ebisinga mu abantu bemulabanga abatuufu bwe babeera abantu abakyamu ffe twali tulabyeko omuntu n'akuttira omwana wo ate n'agenda ng'abunyisa amawulire agagamba nti gwe wettidde omwana wo kwegamba n'alemesa n'abandi kusaasidde n'alemesa n'abandi kubagizza n'alemesa n'abandi kuyambyeko abantu abakyamu baba boogera nnyo era ebigambo byabwe bibeera bibulirwa kubanga babeera bamaze okukyayisa omuntu ali mu buzibu twalabako omukyala yatta mwannyina olw'ekibanja naye bwe yamala okumutta yawaayiriza omukyala ow'ewaka nti omukyala w'ewaka ye yettidde bba olw'ensonga y'ekibanja ndowooza ebbaluwa eyo mugijjukira era ne baleeta omusawo omukyala alayire oba talina kyamanyi ku kufa kwa bba omukyala n'alayira n'agamba sirina kyemmanyi kufa kwa bazee wange omwami muzeeyi yali azze okujja olumbe mu luggya ye yagamba naye ate gwe yatuyise gwagamba mbu nnoono mwannyoko bassemutte naawe jangu omukazi n'aganira mu kasonda ne bamugamba naawe jangu naye ng'akubye embeekuulo mu bavubuka baasula bayomba ku mufu baasula banyiize baasula boogera ebigambo bingi bagenda okumuyita nga yasse mwannyina asobole okutwala ekibanja kye yagula emitala nolwekyo abantu abasinga bwe mbanga mulamula ensonga musookanga ne muwuliriza omuntu bw'akuloga akukyayisa akudibya akuleetera olutwe akuleetera n'obulwadde kati ffe abakimanyi nti omuntu akuloga n'akukola ebyo ffe tuyimirira mu ezo enkiiko n'oyimirira ewantu n'otegeera nti luno olujja teruliimu kikyamu naye mmwe abakyawulira obuwulizi nti baŋŋambye gundi mulogo n'obikkiririzaamu naawe lwe bali kwogerako nti oli mulogo oli ekkiririzaamu omuntu akuddibya n'akukyayisanga n'omuntu akyagala kusinkana mu kkubo omuntu n'akufuulira ddala omubi naye nga teyakufudde omubi tewali amwogerako batera kubeera balirwana batera kubeera baŋŋanda atera okuba nga alina access y'olujja lwo n'aluziniramu amazina buli kawungeezi buli kiro ku makya ne bakulaba ng'omuntu omukyamu nze singa wano wabaddewo ebiteega wabaddewo amayembe wabaddewo ki omutima gwennyini tegusobola kusala sisobola kuva Kampala the moment gwe wennaali kulabidde bwe nti buuza babeera mu misomo nze mba nkulabirawo nti oliko ekikyamu era ne bwennyimirira mu bantu abangi nga sibamanyi mwenna nzize mu misomo gyange mba nsobola nze byo ne bw'otabiŋŋamba era singa wabaddewo obuzibu nze sandivudde Kampala nze ntuuka mu lujja ne ntuukamu ne bwe mba nze kuziikamu ne ŋŋamba tugende muntwalireyo amabugo naye nze sigenda kusobola kuziikaawo. Mulongo mbadde wano ebbanga nze mulogo ennyo nakinku naye sirina kantu konna ke nali ndowoozezaako oba ke nali nnonye kwa musawo
nti ninange wemba nkatwala mu maka ga bannange sirina na lunaku na lumu era ne mu kirowoozo kyange sikibeeranga nako era n'okutandika okwejjanjaba lwa bulwadde buno obunsibyeko akanyaaga ennyabo. Oli ku Star TV program kooti YAMAKA omulongo babiri Sarah gemanya gange. Ekinsitudde nti ebyo bye bakukola bigenda kutambulira mu baana bo. Onansonyiwa omulanzi taba musi n'omubisi taba musi. Bwe tuba tetwejjanjabye kati bijja kutambulira mu ggwe, bitambulire mu baana bo, bitambulire ne mu bazzukulu. Omwana wo bw'otamufunamu mirembe naye omwana we tajja mufunamu mirembe. Kati gwani agenda okununula ng'omwana n'omuzzukulu tebayina mirembe. Ekimba ekyo gwe kyoyita ekituga kigenda kutandika okukozesa buli ali mu nnyumba muno. Ekyo kirindirire essaawa yonna bwe kiba tekinnaba kujjanjabibwa. Kigenda kutandika okukozesa abaana, kikozese abakulu, kikozese buli muntu yenna. Ebyo abaana bye baloota ebibagaana okufuna emirimu nti ozze eno okufunayo omulimo byonna bye bijini bye bakuwaayiriza. Njagala otegere nti babikusindikira wano we wali ewaka weebiri. Era njagala otegere nti bajja kukusinga nnyo mu bigambo mwerosi n'ewalala kuba ggwe baakudibya. Omuntu alina omutwe omugumu nga nze yasobola okutegeera nti gwe toli mudibye. Nze nkulaba ne nkukwatibwa ekisa. Naye tuyinza n'okubeera ku programu kono oli n'akujajinga nga gwe tannaba na kutuuka wano. Kubanga amaanyi gali mangi manene tewali muntu akukwatibwa kisa. Ojja kutuuka okulaba nga n'abaana bennyini batandise okweyawulamu okuyombagana ekitabaddeyo. Nolwekyo abantu bange nze kujjanjaba family nkumanyi. Family ze tujjanjabye ng'ekkooti YAMAKA muzirabyeko. Nze sitaasa ono maama ntaasa generation ye abaana be n'abaddako. Abaana bo tebagenda kufumbirwa. Abaana bo bajja kutuuka ng'okubeera n'abasajja. Omuntu ajje mu kirooto obadde amugambe vva ku mukazi wange. Kubanga bagenda bagabira abasajja abalala ab'ebijiini n'ebintu ebirala bingi. Nolwekyo nsituse nga nsaba namwe munyambeko nga bulijjo. Tetugenda kujjanjaba mbu tuzzaayo ebintu byonna ewantu wonna. Lutu esooka tugenda kujjanjaba nga nsaba olujja luno okuvaako akabubi ako lubeere olujja olulungi. Naye kasita tunajjanjaba ne tuwonyesa abalaba oba abalogo tebajja kuwulira bulungi. Era bajja kwagala okukomyawo kati awo nze akazannyo kange we katandikira. Mbasikkiriza ssente zange ze nzijanjabisiza na budde bwange n'amaanyi gange ate kudda mu volongoto. Bwe nzijanjaba ogusooka ogwokubiri n'okomyawo ebintu byo nga tukulaga nti waliyo ate abamanyi obbikuddiza n'obeera nabyo. Waliwo omwami omwanga mba Mulongo oli bwakusindikira obugenyi bwe banjagala n'obugenyi bwe naye abulyeko. Olwekyo naawe ojja kusindika obugenyi wano obugenyi bw'osindise naawe obulyeko. Nja kusobola okubikola singa munsondera ku ssente. Kale nsaba maama abaana tubaleke ne bwe batayogera ku lw'olujja. Osaba abalabi ba Star TV mikwano gyange abalungi banange munkwatireko musobole okunsondera ssente. Nze bwe munaazinsondera nja kusobola okujjanjaba. Naye bwe mba siyina bikola sijja kusobola. Nga sinnakuwasa maama omuzindaalo abawuliriza abange muwulire bino. Okukulaakulana kw'omuntu omulala tekukuleetanga obujja. Engalo tezenkanankana. Oyinza okuba waakafuna obujja leero ng'ate okwosa enkya Katonda abadde agenda kuwa ggwe. Temukwatibwanga abantu ababasinzeeko obujja. Abantu bano ababeera balimye bakoze emirimu ne bafunamu akasente babeera tebalonze nnonde. Mu kifo ky'ogenda okusiranya Mulongo nti atuyitiriddeko genda ku musawo omugambe njagala mbeere bulungi nga Mulongo okusinga okusiranya Mulongo. Ng'ojja kwefuula nti nno okikola gundi kumba otandiikiriza obulogo. Abaana ba gundi bajja kukwasa obujja, ennyumba ya gundi ekwasa obujja, olujja lwa gundi lukwasa obujja, omwana we yaguze bodaboda ofune obujja, onaakomawa. Obujja bugenda kutuusaawa. Nolwekyo tuleme kutandiikiriza bintu bye tutagenda kumaliriza.
oyinza okukwata omuntu mu ngalo n'olowooza nti omumazzeeyo naye Katonda ali waggulu n'amufunira agenda okumubbulula mu mazzi oba mu nnyanja. Kati ani abadde amanyi nti ndibuka amazzi n'enzije buki butere? Gw'olowooza omukyalo omumazzeeyo naye ate afunye abadduukirira. Kati gwe banaabikwata ne babikuddiza ng'ogamba otya? Olwekyo ekimala kimala. Nze bwe mba situsemba njagala mirembe. Sina muntu yenna gwe ngenda ku accusinga oba okublaminga oba okukomerera ku nnyondo. Nzize kujjanjaba luggya luno lufune ekifaananyi ekirala kuba omukyala ye alayira nti talina kibi kyonna kye yali akoze muntu okuggyako abantu ab'obuggya be baatandika omusuulira ebintu mu luggya lwe ebimuleetedde okudiba n'okukyayibwa ku kyalo kyonna. Kale baabo mukwano basabe obuyambi. Bannange, olw'obuzibu bwe nnina, olw'ekimbe kye nnina, ate nga era byonna bimbe n'eddogo lye nnina ku kyalo, nsaba buyambi. Sirina kye mmanyi, sigendangako wantu wonna nti oba nanoonya bugagga, sigendangako wantu wonna nti oba ndi mulogo nti nnina akantu oba ebigugu ebyo bye mpulira bye bannangira mu lujjudde. Sirina kantu konna, sirina kantu konna nti oba nnina akati ke neezizise oba ke nteeka wali. Sirina. Naye buli awuliriza yenna mbadde nsaba buyambi eri abantu bonna abawuliriza TV ya Star FM. Nsaba kunziruukirira nsobole nange okubeerawo obulungi n'abaana bange basobole okubeera obulungi. Oli ku Star TV program kooti YAMAKA ebeera ku radio kuva ku Monday paka Lwakutaano. Twebaza mikwano gyaffe abashenta Beauty World wakaliga katale k'abaveterani, nebaza crew yonna emaliridde ne tusomoka amazzi, ne nebaza n'emikwano gyange omukulu we bamuyita Mwami Kisitu, weebale nnyo weebalire ddala okuguza abantu ebintu bye by'amasannyalaze ku bbeeyi entono ab'ekkooti YAMAKA. Kisitu asangibwa ku Hanifa Towers. Kisitu ayina sola ey'emitwalo 10 ng'eyambanga mu kyalo eno gye tuli eriko amataala. Kisitu ayina mashini esala enviiri ya mitwalo 10 eyambako kuba omwana atambula nayo ekozesa amasannyalaze ne battery. Omwana atambula mama tuula. Omwana atambula nayo n'asobola okubaako akalimo ke yeekolera. Kisitu ayina obuuma obusiika chipusi ate n'ebirala. Ayina TV ku ssente entono, kibanja mpola amukkiriza ogenda n'osasula akasente n'akuwa ky'osasudde ng'omazeeyo. Essimu ya Kisitu eri 0705344999 0705344999. Mukwano gwange saba maama atuwe ennamba ye ey'essimu atubuulire n'amannya geereeta tusobole okutandika obujjanjabi nga tumaze okufuna ku buyambi. 42 esembyayo 20 0754 42 36 esembyayo 20 ereeta Abudukalyowa n'endala mbadde ngenda bawo endala endala eri 07 7 487 589 07 7 487 589 amannya ereeta Nagawa Margaret. Eya MTN eri 0771 487 589. MTN ati gyengambye 0771 487 589 ereeta amannya kyeno Nagawa Margaret. Alright mukwano gwange ogenda kunsikiriza ate mbenga nkusiibulira wano abatasobodde kufuna simu za lujja luno. Essimu zange zibeerako. Essimu yange enkulu kwe tuweereza mobile money eri 0776 10 11 15
0776101115 ne 0752101113. Saba munyambeko munkwasizeeko ate tukomewo omulundi omulala nga n'ekyalo kimaze okukkiriza nti omukyalo ono tayina musango. Ebinaaba biddako nja kuba mbibagamba. Mukkirize tusiibule tutambule ng'obudde bukyali, enkuba yiye etonnya anti ensobedde. Ku mazzi bayitako ng'etonnya. Tuba tugirinda kukya. Oh. Sikyagatya. Tulinnya yingini. Fe tulinye speed boat. Bajije ku beach eri ya Keke. Tulinye nabadde njagala tujje n'amaato abiri eri mulinveeko emabega eddala likulembere. Nene ngamba Mukama yasinga okumanya. Kale bantu bange nsaba kalembereza akali mu maka gano n'essanyu lye tulimu olwaliro leero ab'omu nnyumba baseseeko ate tukomewo nga ssanyu gye lyeri. Jama mulinayo akatalekeka oba biweddeyo? Bannange akatalekeka weewaawo ndi mu nnaku mujja kunsonyiwa wadde nseka era nseka bulijjo naye ndi musanyufu kubanga okuva lwe najja eyo nali sisuubira era obwedda bwe nninda munnange yaŋŋumya amaguma bajja kujja ne ŋŋamba ye oyo yang n'obeera nga ggwe muntu omukyamu naye nga bwekubamu katooki n'obuuza obukyamu bwo ne wejjusa n'ogamba senga nasigala gye nava nalimanga era twalimanga bulimi nawa n'onnima bulimi oba abaana tebaalisomye baalireseeyo naye ndi musanyufu nnyo Mulongo. Mukama akumpeera omukisa bannange ne mwenna baayise nammwe mwenna era nsaba emmere eyidde ne caayi gyali. Caayi gyali n'emmere eyidde kaakati nga ŋŋamba ddala Mulongo anajja olumbe luno olwajja kututta kubanga omuntu ajja n'akutemera obwereere abantu batta abantu. Mulongo, waliwo ekiseera we baamugamba nti era mulogo ne wabaawo omwami eyagamba omulogo battamutte naye nga kyokka n'ekisinga okunnuma bamusibako eddogo nga nte naffe ebimbe bituluma. Iye kaakati olulala kanjogeko bino Mulongo, nali neebasaawo embwa nejja nentunuulira naye nga otulo tubanga okutukutwala embwa nejja. Kaakati bwe nali ŋŋenze eyo kuba kyeyo mba naakaddayo nga neebase nendoota embwa zaali bbiri, emu nejja nembuukira nempita hani nengwira nga eyagala kunkozesa neevuunuka nenjeebakako nenjiruma. N'ennaku ezo era naloota embwa yatandikira awo nagirabira awo neebulira awo nga temazeeyo n'eri. Kaakati bwe nali awo mu siniya 4 empale yange nali njirese ku kinaabiro. Ku makya nagenda okusanga nga baagisazeemu ekituli ne ŋŋamba maama n'aŋŋamba togyambala. Kati wayita akaseera nenfuna ekirooto nga tutambula mu kibira waliwo kazini wange nga ndi naye waliwo bino ebigoma bye bagira mu byalo amazzi gayitemu nga waliwo omuntu yeebase naye omulabako eno yokka mu bigere nga naye waliwo eddoboozi eriŋŋamba oyo ye bbaawo. Naye wayitawo ekiseera awo nali ndi mu kusoma kampasi naye nga buli lunaku ekintu kijja okwagala okunkozesa buli lunaku. Mbagambye eki embwa zigenda kubeera babba bammwe kati ate erudde
byenjogeddeko ndoza bibadde byabeerawoko mbadde kubanga mbadde temubinnyonnyodde nze obulwadde maama bw'ayina mbumanyi bugenda kutambulira ku mwana ku muzzukulu ne ku buli muntu yenna naye kyensaba nti abawuliza basonde ssente batuyambe tulujjanjaba olumbe ng'obudde bukyali ne mbagamba mugenda kutuuka ekiseera nga mufuna abasajja ng'omusajja gw'ofunye afunye ekintu ne kimulumba ekiro ne kimugamba va ku mukazi wange kati gwe bw'obeera nga gwe omusajja osobola okuddira omuwala oyo okimanya nti alina bbaawe kati nze kati bwe mbadde eyo nga ndaba nnyo program zo nga mbagamba maama mugende wa Mulongo kubanga ne luli olwaliwo olwo lwagambye olwe baamulangira eddogaawo nga mpulira owulira ng'ozitoowereddwa kubanga omuntu bw'abeera ku kyalo nga buli omu tamwagala buli omu amwogerako kike buli omu akwogerako kike buli omu abaana bwe bamusanga badduka oli bwamusanga ng'agamba amagini simanya asindikidde amagini ne gankuba nga omuyisiza buyisa ku kkubo obukyayi bungi kubanga oteberezaamu nti bwe bayongera okwongera nga bakwogerako bwe batyo bafamireyo bajoogerako bayinza obalumba ne babatematema kuba waliwo ne kazini waffe yagenda n'afa bamukuba masasi myaka ndowooza nga 7 emabega naye baagamba era taata waffe ye yakoze eki ye yaguliridde bamukuba amasasi tiweebuuza era nagamba Katonda ye yatusaasira bwe basitukirawo ne bajja ne babatematema ng'ate ffenna twaliwo kati kyekyo Mulongo tusaba buyambi tubakabiridde amaziga maama afubye ajjanjabye naye biganye ate sente ziweddewo tusaba mutuyambe ate abantu bo bongera bongezi tetujja gamba nti ono oba oli naye kisusse tusaba buyambi oli ku Star TV program kooti YAMAKA Omulongo 2 Sarah gemanya gange tusaba omuntu yenna agenda otuyambako ku buyambi otuweereze ku 0752 10 11 13 ne ku 0776 10 11 15 ne ku simu ya maama agambye ereeta Margaret no mbadde ngisevinzeemu wano eri 077487 mbaagaliza birungi byerere bantu bange enkuba etonnya batugambye enkuba bwe betonya tetugenda kuyita ku mazzi naye katugende tulabe ebiddako Omukama Katonda asobole obbagabirira musobole okufuna obuyambi tusobole okufuna ssente ekimaama ezijjanjaba abantu eki eryato lisigadde eno eryato livudde ne tujja nalyeno kati liri wano kati gye tugenderako mba nange mutusabire tuzzeeyo ku linnya lyatu ffe mwe mulaba wano buli omu ayina eddaame kano tekalekeka kati engeri gye ntuuse eno ebigambo bino bannaaye naye ate ani aba abiyina kubanga bigenda kuba ne kamera ng'eguddemu mu mazzi kawonawo omuntu yenna awonawo ye kambi yogerere kubeera nze ngenda okuwonawo saba okwebaza abaana bato abafiiridde mu mazzi bambi omutima gwe babadde balaze gubadde gw'amaanyi nnyo naye Mukama bw'atyo bwageze nze nja kusobola okulabirya famire zaabwe ekirungi bonna tewali alina mwana ebyo nanja bikwasaganya musula bulungi mweraba